bwe busajja. Kati ne badduka wacha chena kwenda kwa baraki, wacha chena kwenda leta monuki. Kati bagenda baraki okuleta monduki. Monduki kiki? Bunduki emundu. Tiga twabiganda waza. Kakati basanga ba student nabo bakoze eki. Bayategudde edda. Ne balumba. Oba mawulira ku incident eyali ekyambogo University. Technical College. Amanyi waliwo Kyambogo Technical College. Kyambogo teachers college. Yes. Kati ba student abamu balusulamu akaba. Katugenda okudda lwali lunaku lwa Sunday. Biri byaliwo ku weekend kakati ku machanzija. Nyambadde empale yange, empale yabanga green shirt ya white. Sanga omukyala walinga omukyala yali ali mu meters ndoza nga 5 okuva ali ku ssomero. Yali mukyala mukadde nga bamuyita Guttabingi, twagendanga wonga tuliawo muwogo, nga tuliawo kabalagala, kasooli, nga tujja tumuyita jjajja kati bayanda balanda ba uniform naga mwana wange tonamanya biri eno oyambadde uniform eyo tonamanya nti banno n'abalala bafudde bali mu kubayiga babayiganga biku lwensooka okumanya ekigambo ekyo babayiganga biku lwaki todduka era awo omukyalo oyo we neeyambulira kubanga ffe twateekangamu munda windiki wabyananga bwo tracksuit obwo bwewuka bwe bayita buwindikiita kati nakalina moki munda empale we najambulira awo nentambula nga ntya n'okuddawa eka nga baga nti babanoonya n'eka n'ewammwe kati neŋŋenda ekamuli Church of Uganda ku kanisa kati nga bw'ova ku kanisa okkirira mu kasente waliwo kasente wansi awo olyoke olyoke ogwe ku gundi kati ennaku zino olyoke ogwe ku Northern Bypass wensanga bannange nga nabo badduse beewogomyeko ku kanisa kati wali munnange simanyi oba yafa kuba saddamu kumulaba baali bamuyita Bugagga nga tugamba mumanyi nti nze ewaffe namusera nti tenamusera nti waliwo abatwala abaana mu buyeekera nti era Krismasi eno nti abayeekera bagenda giriira mu Kampala nga bamaze okuwamba gavumenti kuba eri abayeekera twali tubiwulira abayeekera omwaka gwali gwa 80 gino gwewiikire bawulikika dda entalo gyeziri ey'Obote tu waliyo omusomoko kufa omusomoko kyeki nti omusomoko we babatwala kati nga bwomanyi omuyizi agenda kusomera abamu ne pocket money wamuwa kati twalinamu obusente awo nga tutambula tumugamba ye tutambula tutya jukira Northern Bypass bali tebannabakola kikola naye nga kuba omwegali abo ova waggulu bwokiri round junction eyo giraba yenaalya era awo naalya kubanga ova wali ekamulina okkirira bova ku Church of Uganda kamulina okkirira oba oli naalya yenna naalya oba naalya estate abeera wali emitala kati Boddoti odda Kiwaatule kati ne tugenda wali wakyaliwo bubaasi nga babuyita UTC kati bubaasi obwo nga buli ku makubo gonna era twalinnyaka baasi bameka twali abantu 4 kati oli bwe atutuusa olaba amakubo ago Bombo Road oyo omulaba nga mu area ezo zonna zolaba Kakerenge Bikinga nga zonna matongo mundu yasekaseka Hoima Road naye omulaba ebitundu bisinga nga ki katugenda okutuuka oli we yatugamba nze nawulirirawo ekikangabwa enamusera waffe ng'ogenda enkoowe kakati edda bazimbanga kubanga kakati ensi ekulaakulanye
mu kifo kya bukantini kuba abaana b'ennaku ze bategeera bukantini naye kati kali akantu simanyi bwe nyinza kayita kantini kuba baasimbanga emiti ne bateekako essubi ne bateekako omudaala n'atandika okutunda ebyokunywa n'ebyokulya. Ebyokunywa omubisi omusogolerewo guno gwe basogola n'engalo, ebyokulya ebyokulya kabalagala. Kabalagala yabeerangamu ne kaamulali nga babisseeko ki olulagala. Kati nga waliwo n'ebikajjo. Twatuukawo zaalinga zaali ssaawa ndowooza nga 5 kuba obudde bwali tebunnaba kukaza nnyo. Kati bwaliwo omukyala ng'ali wali alima naye nga kasitoma bw'ajja ng'amuguza. Nakati ffe bwe twajja najja mwagala ki? Twagala mubisi. Omubisi nno guli mu bucupa bwa soda obujjukira muno obwa pepisi obwa mirinda nga mwe basogola mwe bafuka ne bateekaawo. Kati ne kabalagala mu kibbo wali kati nga buli omu akwata akacupa k'omubisi ne bukabalagala nga bwobwo nga tuulaawo nga tugaaya tulinda kutunona tulowooza nti tujja kutuula eddakiika nga 3 bajje. Oli munnaffe ye agenzeeko ewaabwe n'okukola connections naye nga kirabika awantu awo ye yalinga ki meeting point kubanga gye bujjako nja kubuulira ne bannaffe abaatukola ki naye kansooke enve ku mungaali akato. Kati bwe twamala kabalagala ne tutula naye nno ng'emmotoka bwe muwulira emmotoka nga muwulira kanyulinyuli ogimanyi ye tata double diff omanyi kyagitumya kanyulinyuli yo engeri gyeri double diff era ogiwulira eyo tata y'amagye eyo double diff envuuma yaayo njawufu ne tata zino eza bulijjo zino zi ordinary. Kati bweba etambula ng'ekyali wala eri wala eri erina akaloboozi ako keeyisaamu ng'ogiwulirira wala. Kati bwe twagiwuliranga tumanya yiiyo kanyulinyuli nga muva kukubeera abantu bonna nga beekweka paka lwena ekola ki kubanga buli mmotoka gye wawuliranga wamanyanga nti y'amagye. Kati nga tulya ku bikajjo ziba ziwera ssaawa awo nga 7 nga mukyala ze omulala azze n'entamu y'akatogo ng'agiteke akantu ako we kaali waaliwo emabega wako lwali lujja olw'ennyumba olw'amaka naye ng'amaka galaga nti tegasulamu ki bantu era nga activity eri wano ku kkubo oli atunda mubisi na kabalagala teri nnyaanya butungulu biki teri mubisi kabalagala n'ebikajjo. Kati omukyala yaleeta akatugo najja n'akateeka emabega w'akantu kali akatugo ka muwogo ng'ataddemu n'omuzigo gw'ente ne katunyira bulungi. Kati tuba tetunnaba kumulumba nga tulaba bano ab'omu kirombe abalombe abakubi ba block nga beesoobolola baavanga wansi omwomu tegeera wansi waliwo ekisenyi kya bulooka nga bajja batandika kusaba katogo naffe nga tusaba katogo nga tulya akatogo tulowooza tunaaba ndowooza tukyali wano nga batunonye waapi twamala okulya akatogo. Kati omukyala oli eyali alima ebbali ye yali abeera ku nnyumba eyo naye ng'ate simu asula mu nnyumba eyo ng'asula ku fumbi boys quarter nga bwe tulaba boys quarter kuba kwaliko emizigo 3 ng'ogumu gulabika gwali gusulamu mbuzi naye nga tezikyaliwo ebala fumbiro nga yaasula omuzigo gwo. Kati najja n'atugamba baana ba awantu awo muli bangi nnyo ku kkubo eyo muveeyo nti kuno kubeerako abasirikale abatambula abapatulo y'ebigere nti bayinza obbalaba ate mwe babalaba nti babagambirawo muli bayeekera nti ye naye kirungi twali twambadde engoye nga zirabika zaaki za ssomero uniform naye nga kye twaggyeko kubanga buli uniform ku saati wano wabeera akabonero akaindicating essomero lyokola ki lyosomeramu. Kati akabonero twalina okukajjako kuba Kyambogo yali yakoze eki yayonoonesedde. Kati ate okusinziira ku kifaananyi ffe kye twafuna n'amawulire agaaliwo
twali tumanyi nti Kyambogo ndowooza gavumenti yagibbyewo dda n'enkambi buli muyizi ndowooza battamutte nga tetumanyi nti era buli kimu balengera okubuuza nti lwo mwagijjawo egamba nti mwekyawo babatuma kusoma mwagenda kusoma kati ate muli mu birala leka tenfunye ekifaananyi yes ndowooza olabye gye natandikidde okunyumya kakati ffe ekifaananyi ekyaliwo n'okusinziira ku myaka gyaffe n'ebyo twali tulaba n'ebyaliwo nze ewaka ewaffe wa kitange omugenzi George William Buuka Sebuliba yali mukulu w'abakitange mu luggya era nze gye nabeeranga kakati ab'Amakobe baalinanga enkola lwakuba kati ffe tukyuse enkola tetugoberedde nnyo naye ate nga twandigikoze ab'emmere bwe baba ba Luganda abaana ababo bakulira wange abange bakulira wooli abooli bakulira wono bwe bati kakati nze nagenda n'okukitegeera nti si taata wange anzaalira ddala oli yanzaalira ddala nga ndi mu kibiina nga kyakutaano kya mukaaga yes naye kakati taata wange oyo Buuka alina ebyafaayo bingi nnyo mu Kirekaawo Kamuli kuba n'ekifo mu Nkere we bayita mu Nkere ye yatuumawo mu Nkere ebbanda awo olaba mu Kiteesa awo ye yaleeta abateesa abasookera ddala nga bajja Teesa kubanga yali muvuzi wa loole y'amafuta etaliiko kyana eya Shell ey'omuzungu kati bwe yatwalanga ey'amafuta ng'akomawo gye yasanga nga bafumba walagi ow'omupipa oyo ow'enseke naye bwe bamukola muwogo owaabwe kati yajjanga n'ekidomola najja n'ebidomola bibiri nga biwanise naye kati lumu mukama we n'amugamba lwaki oleetanga walagi oyo bidomola namugamba ndeeta kufuna kasente naki n'amugamba ojja oleetera eddala bali abasajja abayiisa bamuyiisize eno wojja okukulaakulana ofunemu n'omugamba ate nina layisinsi kubanga edda okufumba walagi wamalanga kufuna layisinsi okuva mu Uganda Breweries bw'obanga tulina layisinsi ne bakukwata ng'ofumba walagi ng'osibira luzira okedda bagiyitanga East African Distilleries ya gavumenti kati nga East Africa emaze okwawukanamu nefuuka Uganda Breweries era nga license oyo manager wa Breweries nga yagikola ki yagigaba yes nga tefunika okumanya walagi gavumenti yalinga serious ku walagi eyo mu byalo bamfumbiranga mu nsiko naye ng'ennyonyi yekuba patrol nga bwe balaba akakka nga babaguliza ku basirikale bwe mwabeeranga walanga babakutwalirana mu nnyonyi Tanzania bikyaliyo ebyo byokukwata abayisiza mu bibira nawa kakati omanyi oli owe Tanzania bamuyita Konyagi ono owe Kenya bamuyita Changa kati walagi ye waffe owa Uganda bamwagala nnyo olw'ensonga nti owaffe walagi owaffe akolebwa alinakyo akolebwa nga bwolaba tusogola omubisi w'amatooke omubisi ne baguteeka wali mu pipa ne bagufamentinga ne gufuuka omwenge ne guva mu mwenge ne gufuuka enkenku oba enkaatu then ne balyoka bagufumba ne bajjamu walagi nga tebalina kintu kyonna kye bataddemu kati ate oli walagi omulala ow'akaloddo enjawulo ye ali nti baddira obuloddo obwo bafumba mu bikajjo ne babuteeka mu pipa bufamentinge ate ne bongeramu salamaka kiba kirungo naye nga kiri so much acid nga kiringa bolaba omuti gwa sabbuuni kati kyebasuulamu nekisobola okufamentingisa n'aleeta ekyovu n'afuuka walagi kyova olaba walagi gwe bagamba ow'obulabe azimbye amagulu emyusa emimwa aleeta bikigo ebitye naye ono ali natural organic taliimu any foreign substance kati wa Tanzania bamwagala nnyo ne bannakenya ali ku bbeeyi nnene nnyo ne Rwanda ono owaffe wano era kyova olaba luli nga tanaba kutandika nnyo okubuuka booda walaba nga ku Lubaga Road
ng'ebidomola biri mpaka ku makubo ebidomola nga kakaaga obiraba nga bakyala baveeyo eggulu Arua eyo yonna nga bagenda wa Kasese Kagadi wakusubula ki Walagi oyo naye ng'ate ewaabwe nabo balina Walagi mungi nnyo balina Lira balina Uma Lujuru naye olw'okuba tali 100% kati yes naye kakati ennaku zino tokyamulaba wali ku Lubaga Road nawa kubanga agenda mu mawanga agatuliraanye naye Rwanda naye ali restricted naye omanyi entwala gye bamutwala baddira olaba ekiveera ekyo ekya bbulu omanyi nti ekyo ekiveera kigendamu ekidomola kimu n'ekitundu litaaga Walagi kati baddira ebiveera bino babyambaza ebiveera nga bina ne bayiwa muli Walagi ekisose ne bakisiba ne baddako ne bakisiba neki kati omuvubuka n'akyambala bw'ati nga jacket nekibeera eno ku mugongo n'ateekako ejaketi kati ye n'atambula ng'asala mu bupanyapanya buno omanyi buli nsalo ebeerako bupanya n'atambula ng'asala mu bupanya kaakati jjukira ennaku zino tuli ku artificial intelligence kati zirizi surveillance reconnaissance za drones kati drone bw'ebeera beeri eraba muntu talina kyasitudde atambuza bigere ng'asala ng'atuusa eri Walagi kati nno okutuuka eyo ssente buba bulindo ye transporter ye nanyini ali eri aga nti njagala ondetera Walagi yange ebidomola 10 kakati emirundi gyasomba asasula bwe batyo naye ng'ekireetera ekyo kuba nti Walagi waffe ali ki era n'abazungu bwe bava e Bulaaya abazungu bwe bava e Bulaaya banywa yugi naye ate bwafuna ettooke lye bayita ettooke n'anywa ku ttooke bw'ati n'asooka abuuza bwe bali mukola oyo kuba yawulira test omanyi test eri nakyo waliwo gye tuyita natural sweetness and test kasita ategeera process taddayo kunywa ne Uganda Walagi taddamu kumunywa kubanga yes ate era ekyokubiri kye nalaba ku bazungu bw'aba munywa wine n'amala anywa ku ttonto bamwagala nnyo taddamu kunywa kirala kasi abatonto yennyini oli atali mukanike bukyo obwe naye ku tonto mwenge mulungi nnyo tugenze okwogera ku ebyo nga tuli wali eri omukyala abategudde abagamba nti bannange mukuŋŋaaniddeawo naye ate mwavubuka gavumenti ebeera badde nkyasinnamalayo ekifaananyi kyamuzeeyibuuka Sebuliba aleeta abateeso oli amugamba nti abateeso leeta abateeso baleete bakolere ng'amugamba layisinsi bajja kunkwata ng'agamba oli managing director owa CEO wa Uganda Breweries muganda wange era naye ali muzungu noono muzungu ng'amutwala ng'amufunira layisinsi kati ng'ono amugamba enseke n'azijjawa kubanga enseke license kyabanga kitegeeza ki nti bw'owa abantu tebaafe kakati bw'obanga ne license ekyo kitegeeza nti Walagiwo ojja kubanga olina olukusa olumutwala wali eruzira butereevu awanene anti eruzira awo mwe bamuddamu ne bamukoleramu obanga awutugrowa ebikajjo nga bono yes bono olime mwanyizo oba bali abalima ebikajjo abakakira ne bagula olaba enkola eyo nti yabanga nnungi nti buli muntu afunamu babanga banyiikiza abantu okubaako bye bakola oleme kubulwa katale nti olina kwokola kaleete wano mwagule ekingi agule omugeto ate nga n'ekirala product eyo eba erina okusooka kwongerwako value addition omutindo yes kaakati license eyo kwe nagirabira mu buto bwange sinazaalibwewo yakolera ebyo naye enseke ezafumbanga Uganda Walagi zabanga nga bazijja ntebe eyo za nnyonyi enseke otegeeza ki enseke zino mwayita Walagi alyoka ayiike wali mu kidomolero okuva eno mu pipa jjukira bwe baba distillinga batadde epipa wali ku muliro bagitekangako obupayipo bubiri kakati nga basiba kuli akakoba bateeka oluseke olumu n'olulala akakebe oluseke kuba erina okuba ne blizzard buli luli bwe balinga tebannakikola zaayabikanga era n'ekirala gavumenti kyeyakwatiranga abantu bafumba Walagi
epipa zattanga nnyo abantu Zaabika. Nga zaabika kubanga kati omanyi kye bakolanga nga tebannaziiga nga bagisimba busimbi bati ne bateekamu omuliro ne bagifumba nga yeesimbye kati ate nga erina oluseke lumu kati ate oluseke olwo baali tebannayiga kuluyisa mu mazzi kuba oluseke olwo luba lulina okwetooloola era kyobola buli wafumbira walagi wabeerawo omwala era oluseke luli nga bamaze oddusiba ku pipa ya walagi bwe baluse eno wansi wano we lwetooloola bwe ruti baluteeka mu mazzi so that oli vepa bwajja ne hiiti yonna bw'ayingira wali ne yeetooloola wali mu mazzi ayanguwa mangu nnyo okufuuka amazzi n'ayiika wali mu pipa n'ekirala akkakkanyako ku pressure compression eri ezimbye pipa naye kati epipa yayabikanga kati epipa bwe yayabikanga eyambuka waggulu bweti kati bwe yambuka waggulu bino ebirimu byebadde efumba ebitokose byonna nga bisaasaana nga boolaba ki enkuba ekitegeeza abantu mwenna abali awo mwenna mujja kukosebwa naye kati bw'abanga ofuna layisinsi eri nga bakuwa gye tuyita sensitization session nga ennaku 3 oba 4 nga bakugamba ogenda kufumba walagi ono nti epipa gikole bwoti mulina okwokyako obugundi bubiri nti bw'oteekako oluseke biki ebyo byonna nga biwedde bw'oba ogenda okufumba togisimba nti mwebasa neebase in case of an accident ng'eyabise bweyabika bino bidde eno n'eri era nga babagamba temugituula mu mbiriizi muno eyinza okwabikira eno kaakati ng'omuntu bw'afuna layisinsi eyo waali ku kyalo tugambe nga kati ng'ekireka bajjanga walagi ne bamujja erugazi ne bamujja eseeta naluvule buwa eyo yonna bamujjanga ebugerere nga bagenda ewa bbuuka alina layisinsi bw'oba olina ebidomola 10 byewafumbye byoleeta ebidomola 6 byebibyo ebina byoli wa layisinsi agenda okwongerako omutindo naye mu ngeri ye kaakati mu ngeri eyo n'akulaakulana nnyo anti yalina layisinsi yagenda okutundira ate ekirala bwe yaleeta abateeso n'abateekawo ebbanda kuba ewaali ekisenyi naki ne batandika okufumbirawo walagi ne batandika n'amalwa mukiteesaawo kati abantu banywanga omwenge ne batamira n'okutamira ne batandika okuyimba erinnya lya bbuuka mbu mukama bwali babooza ani yabawa enguuli bagenda kugamba bbuuka yatuwa enguuli kati bbuuka oyo yedda waaliwo DP kati DP nga oli bwaba wagira DP kati nga boolaba wange wa mu curtains za green carpet ya green entebe za green ate babanga n'ebyambalo byabwe ebyeminagiro nga boolaba bino bakama baffe mu Katonda bakitaffe mu Katonda nga bo balaba bambala eminagiro gyabwe egyo n'aba DP edda bwe bayambalanga nga bambala green aba UPC bambala red aba CP purple waabwe kaakati bali bavanga ekireka ne bajja ne roole 2 ne basimba mu lujja ne batikka buli kamu ne batusituza olondofu tuli bwana buto batitula entebe byonna ne bateeka ku ki kati ne muzeeyi waffe ne bamutwala bamwetikka emirundi 3 nga bamutwala mu barracks ekireka era omulundi ogwasembayo omusajja yaliwo kapiteeni Oto yali CEO waawo ekireka kakati ne tujja tukula nga tulina ekifaananyi n'ekitanga ennyini Mukasa yayagalanga nnyo radio zino ze baayitanga zi radiogram ezo zi turntable kati nga zikuba nnyo era edda radio okumanya nti ebintu bikyusa emirembe gikyusa entegera y'abantu ekyusa security y'ensi edda radio nga oba olina radio ey'amaanyi mu nnyumba ng'olina okugigendera n'ogiteekako katonotono oba owulira mawulire oba buyimba naye nga bw'ogitumbula abeeboolera bawulira tewayitawo wiiki nga tebannakukuba lujjinja banonye rediyo ababbi nga rediyo ekuleetera ababbi TV mwanattu nga tekuleetera ababbi omanyi lwaki tewaaliwe buno bu 14 bu 12 nga tewali yalinga esembayo obutono yabanga 21 kubanga luli zabanga nene zirina n'amagulu eriko n'emmeeza dolowa
bitawula biteeka muli oyagala n'amagiraasi oteeka eyo na buli kimu erina nga nnene nga tolina boonogiyisa namulyango kukuta naye era nga bwoba ogibbye n'ogiteeka ku mmotoka kulole ogenda ogituusa yotuusiza eyo ekoze eki eyonoonese kubanga zaabanga bbaluke naye baanona bamulumba nga leediyo yamuleetera ebizibu emirundi egyo ne bamutikka naye ebibye ne babitwala so kaakati twalina ekifaananyi ekyo nga nzirayo ku mulamwa gwaffe wali ku main point nti kino ekyabeerawo kya spakolinga buspakolinzi kiri already ekyali kyekisizitinga muffe n'obwongo bwonna era nga tumanyi nti kati ffe tuli bafu kubanga omwana ow'obulenzi yabanga muyeekera mu bitundu byaffe bino era kyekyateesawo ne panda gaali abaana b'abantu babula nnyo ennakivubawo ku notice board yabeeranga notice board wewabeeranga loole nga loole yaabwe we bagiyita kaseenene yali Isuzu TX nga bwe balaba omulenzi panda gaali naye nga ku bantu buli bantu 10 abapanda gaali eyo abantu aba be bayinza okuddamu okulabika naye ng'ate omu ku bo mulema kati ekyo nga kitutiisa nnyo ate nga tuwulira eri gye tugenda mu nsiko tibwe tunaagenda mu nsiko tugenda kufuna obuweerero ate tetugenda nakulwayo nti Christmas bweneetuuka tujja kuba tuli mu kibuga lwe twesunga tukuba bifaananyi kulaba engeri gye tuyingidde ekibuga nga twambadde uniform mu December tugenda tulye Christmas nga naffe tuli bamaji nga tulowooza nti kusiika binyeebwa aba binyomo nga ekifaananyi kye tulina eri kirala kati ekirala ebyo kyetwagamba kakati tulina tubadde n'abayizi ba tekiniko balamba nti eri tujja kuba era ffe tugenda okuwandiika ng'ogenda okutuuka eri nga zidiguli eziri eri zimasters diguli gwe omanyi basajja ba Museveni beyayingira nabo baali basoma nti baali bayitirivu baali bangi akati tuddayo waliwo omukyala kale abagambye bannaye mwetegule akatuko twetegula n'atulagira mugendeeko eri mu nsuku eyo nti oli munnammwe akomyewo olwo munaffe akomyewo wennamusera oyo yatujja n'atutegeeza n'atubikira naye gwe katononyo tunaba kugenda wala nnyo tunaba kubabikira byonna mmwe mubimanya mutya intelligence ya Obote teyali netefutefu kumanya ebyo byonna y'omuyizi wabimanyira gavumenti nga temanyi nti abantu bakuŋŋaanira awe namusera bwe beekuŋŋaanyiriza okuyingira obuyeekera kiki complainsense eyo obugayaavu obwo bwali ku ki obitegeera otya oluvannyuma bajjajjaffe baali bagezi nnyo baagambanga nti atamukutte yagamba nti yaye naye engabo gy'otannakwatamu gy'otenda bwangu ADF teriyo gyeri era etebaddeeyo yaliyo emyaka 2 yalina recruitment center nga manyidde we baba recruiting sebo tuzeemu tugenze wali onakomyewa ababikidde ki ono akomyewo atugambye nti bannange nti ye leero lwennyini omukisa gutukutte nti lwe lw'omusomoko nti era bajja kujja batunone nti ye waliwo naye abalala nti bazze nti bali eyo wansi ku kitoogo wansi ku kitoogo eyo nti ye mwalabye bali abazze okulya akatoga abalombe nti ye nti bali baadde batuuse dda nti bwe balabye nti ne bagamba nti kirabika waliwo bombegabega obuzze biki nti naye nze ne mbabuulira byonna ate baabitegedde nti n'akaleediyo badde bali awo nga bawulira akaleediyo koogera nti ye kati kumbe akaleediyo bwe kaayogera ku mawulire gakagubya abasirikale nti abakubya abastudenti nti era n'okubakwata abakutte nti era nti kati ssomero embeera eri bulungi abazizi bali tebaddayo kubakkiriza kuddayo kukwata kaleediyo kuwulira mawulire ago okuggyako okwongera obwogezi mukemugeza ne muddayo eri mufudde olwo bamaze obbafuna ate waliwo ayagala bazzaayo aleeta kaleediyo akalaga nti emirembe gizze anti jjukira kati bo bali eri be baasooka eri wansi olwo batunyumiza ffe oluvannyuma ne batunyumiza luvannyuma lwa wiikisi ng'ezo 3 ebyali eri era nze ekifaananyi kye nali ndabye wali nga ndeba amatongo kati kiteebereza omuntu gwapulidde mu kireka wano Kampala olengera ebifulukwa by'amayumba oyogererewa kati oliiri eri namusera
olulira emotoka ejja kanyuli abage butuke bwekweke olulira Land Rover olulira nti Land Rover yayitangayo nga wayitawo tata ezo zi double diff ez'abamagye mpozi ne bu Isuzu KB baalinanga n'endala Isuzu Trooper kati nkanze mpulira omulambo omutima gwe gulinga okukoze eki otandise okuwa naye ate nga bwe nzijukira embeera eri bwezira nga ndaba taata wange Buuka Mukasa bani bonna baabayoola ate kati ffe batugamba twassa abasirikale banga tulaba mirembe waka nga tulaba mirembe waka ate nga ndaba abayeekera ate nga naye kati jjukira twalabanga Buuka Doogo oba watambuliranga ku Land Rover kazinga jipu ezo walingawo jipu bazimauntingako emundu oluusi recoilless oluusi nga bamountingako ezo zigitu naye nga kayimirirako kabeeranga kadogo katulaba buli mu sayizi yaffe kuba kasobola okuba emundu eyo naye nze nsobola okuba nesingawo okaawo nga nyangu nnyo ali ku Land Rover kakati nga bebifaananyi ebituli muki mu bwongo ate nga tumanyi nti abantu abali mu nsiko eyo jjukira gavumenti yo yagambanga nti bali ba bandits abaya nti ba bandits abo bikire era bapulumya ku bufaananyi babalaga bali misiina kati ffe nga tugamba ffe tujja okuba eri baki ba boosi ogera okutuuka eri ebifaananyi byetwaga birala nnyo kati oli atugambye nti bajja ku ssaawa nga mmeka ssaawa nga 12 awo nti bajja tunonabuze kati ssaawa ziri mmeka tesaawa nti ssaawa zizino kati 9 kitundu kyokka bajja 12 mmeka engeri twali twanywedde omubisi twalidde kabalagala tulidde akatogo ka muwogo kasente mbadde mulina Piriton kumpe tulidde Piriton abe basa tugenze mu lusuku twebase tusiikudde otulo mu lusuku eyo genda okudda engulu nga ziri 12 kitundu obudde buwungerera tebabanga batulese nadda mu biseera ebibwabanga buzibye yes genda okutuuka bugagga nga jjaawo nga bajja yatuleetera yajja ne binika yakyayo mazzi agokya kyayo mukalu yajaki bugagga yali muyeekera ewaabwe bugagga yali muyeekera nga tukola ki nga tunywawo kakopo ka kyayi kugamba abantu nti bugagga yali muyeekera yali muli muyizi munnaffe naye ebintu ngaabimanyi nnyo kuba yatugamba nti baganda be basatu balamba gye balikola gye bali oti yaleese ekibinika ekinene zinzimiya kati nga tubeeraawo tulinda kati waliwo munnaffe yabuuza olondo ssebo ziyingidde kati essaawa ezekiro munnaffe omu naabuuza ekyeggulo kinajja ddi omukazi owakatogoto akomewo kati ne bamusekera omugamba obadde ki olowooza kyeggulo olwo ne batugyewo batukkiririza olusuku gye lukoma waliwo lwe bayita olusikosiko omanyi waliwo enjawulo y'olusiko olubirabira n'ekibira n'ensiko ne olusikosiko gwe nga omanyi lwe bayita olusikosiko nga tuli awo tutudde mu buyuki twasanga bannaffe abalala nga 10 naye nga kuliko abatusinga obukulu kuliko abatototo kuliko abasajja abakulu ddala kumbe kuliko abantu 5 balamba bavudde Kenya bavudde Nairobi bazze kuba mundu tuulira ani yakuluti tumaze Kalyabulo affe tuli gurupu ya muzeyi Kanyandululu awulira tulira nnyo kumbe babosi bano beetuuma dda amannya aga password amalala ag'okupoteza lengo okukyusa ekifaananyi kati abo katula bambadde majaketi majini nakinaffe nga mbomanyi ba student kati ziba ziwera ssaawa nga 4 so kanenda bensajja nga zawanvu sajja we bali bamuyita Alex Luzindana
yali yagenda e Rwanda, yali Munyarwanda. Alex Luzindana naye baŋŋamba nti yafa, Mukama amusaasire, rest in peace. Ndaba omusajja omuwanvu nga tudde ku koofiira akamuli watosobola mulaaleti obudde jjukira omwezi gwali gwaka nga kati weyajja n'asooka tuyiteko buyisi n'omulala n'agenda nayimirira ng'eri n'ayimirira mu muti n'akwata waggulu bate ng'alina akabundu n'akwata mu kiwato nga tugenda okulaba ne wavaayo aba babiri balyoka batugamba n'ajja ne babala n'ekitabo ne bajja ne bagamba kale musululu moja tetumanyi Luswayiri kati nga batugamba muyimire nti layini emu nti mutambule mu layini emu nti mita 2 tutambule tulowooza nno tugenda wa kumpi olwo ebiseera ebyo baaga zino ez'oku migongo zaali tezinnakola ki tezinnayala nnyo ebiseera ebyo walingawo ensawo waliwo gye baayitanga bagiyitanga travel bag zabatambuze walingawo ekisawo ekyo kati walingawo no problem sikulinako buzibu no problem ezo zabeeranga nnyo ne bannamagendo abakolanga amagendo obusawo obwanga akambala kaliko obuzipuzipu bakayita no problem kati ng'abantu bano abasuubulira abakolanga amagendo ku mabooda babeeranga nabo ne bamane change naye kakati walingawo eri ensawo ng'eri adjustable nga osobola ogizinga osobola ogizinga nefuukanga ka no problem nga ntono bweti naye ng'osobola ya bizipuzipu ng'osumulula zipu n'ogisumula neviiramu ddala baaga ennene esobola okutwala ki ebintu ebingi yes kakati kwaliko munnaffe yagirina baali bamuyita Bugembe so kakati veteran avuga loolaawo mu Kisenyi ali mu Kisenyi awo Sergeant Bugembe retired tukulamusizzaako yali tayalingira mu magye gano oba olwava gano musirikale waffe yakali tayalinga yali tayalinga emyaka ndowooza nga 5 emabega eyo kale Bugembe so kakati yalina baaga yali ennene naye kakati edda engeri ffe gye twali basambi bamupiira mu sports ku masomero walingawo obusawo nga buba bwa bugoye naye nga kalina akawuzi okategedde bulungi n'oteekako kakati abasinga obwo bwetwali tukola ki mwagenda nabwo mulimu obugoye bwaffe ebiki tulowooza muno eri bijja kubanga ebyokusomero amasuuka bikimbu obusabbuuni obuwoowo obusanirizo obwo ati nga baluga tutembule nga tutandika okusanga olwo kuba bifaananyi tikakati tuyigidde nze ndowooza kukwata ku mundu beera nange obubuto buno obuvubuka nga tutambula nagenda okuwulira nga siwulira nga mpulira akaligirigi tekantandise ku nnuma omugongo gutandise ngenda okuwulira amagulu gatandise okukola ki Katonda nnyo afande omanyi tulina okujja bulungi ekifaananyi ekituufu kati ensawo mwatamba nazo mutya nga tolunaku lwali Sande lulinga mugenda kusomera ekyambogo nakugambye eri incident yaliwo ku Sande ku Mande kakati nze nali envaka nkomawo ku ssomero okusoma wali ekamulinzi gye wano ekyambogo bano bannange baali ba mu hostel nga bali mu bisulo basuze so bo bakwata mu byangu ne badduka sobola okukwatagana otakaligiri kakutte tugende mu maaso tutambula nga ndowooza tunaatuuka tetulina nno ssaawa tetumanyi ssaawa tokkirizibwa kwogera tokkirizibwa kukolola tutambule tutagenda okuwulira bannange nkooye twatambula nempulira nga n'otulo totandise okujja ng'otambula webasi ng'otulo tutandise okujja naye kakati omanyi bw'oba ne excitement ne confusion ne expectation tulo tetuyinza kujja era twabifunira eyo mu magye ga tutandise okufuna gondi yatugwamu gondi excitement kakati twalabirawo nga batugamba pinda kulia tetumanyi Luswayiri nti keep right okay chochoma chini squat nga tusita nga bagamba nga badda wali nga basooka beegeyamu ne ku masaawa nga batugamba mumanyi nti kale
kuddawo mugato guide nti muyingize abantu babiri mu busiko kumbe obudde bugenda kukola ki kucha leka naye atandika saameko okutambula saawa 4 nakugambye nti okutandikira ddala twatandika saawa zitandise 6 naye nga okutandika okwetegeka bikijjukira amagi tegatambula kufa nga ffe tetunabimanya nno balina okubabala mulina okutambulira mu formation ate bwe muba mutambula mu maaso walina okubeerayo reeke ate muba mutambula reeke ate naalyoka bagamba musooke mulindeko ate tumale okugenda okukebera mu maaso bwe bityo naye kakati bagenda otugamba okusitamako wansi nga nze ekirowoozo kyange ekindimu nti senga nfunako awantu wonna wentulako bwenti nenasigamako bwenti nja kusiikuula otulo nga kyendowooza kyokka kati nga kyekizibu kyange kubanga mu bulamu bwange kyali tekimbeerangako naye kakati olatuganze we bangamba we twabeera waali kyali kitooke kyakayinja munda mu kati naye nga bwemanyi ensuku zaali nazo zifuuse hafu nsiko hafu nsuku kakati bwe natuula bweti mu kitooke kyakayinja bwenti otulo twantwalirawo kati otulo tuntwala ntandika okuloota obuliri bwange nga ndeba akaliri kange akaale wali njagala kugenda mugende nebake nebike bulungi nnyo nga simanyi nti nno navuddeyo ddeyo nga ndaba ndika nga mvuna nene lwaki obudda seebaka mu buliri bwange omanyi mba nkyali mu birooto ebyo nkyavulunguta ndooza ndi luddawo aniga yanywedde omwenge kati kale tuveewo wano kumbe olwo omanyi saawa mmeka kati we twagendera wali tuwomoleko nga ziringa ndowooza saawa 10 ez'okumakya bukya 10 dawn kati ziba ziwera 10 n'emu kitundu suma maju mveewo wano nti tulowooza tuddayo nti olwo tuuze eriyo kubanga jjukira 11 kitundu tubabulaba nti twavudde eri ekkubo liri eri tulowooza jeete baatuzaate kutwongera olwo nno eri ogusiko naye nga waliwo n'engeri n'olusozi gye baatwongera kumbe tugenda kubeera eyo kusiiba eyo obudde bumala ate okuddamu okuziba mudde mutambule lyoke tudde temunatuuka gye mulaga mutandika butandisi olowooza twatuukirawo mu lunaku lumu enzingu ezo bano abasajja abo abatwala Luzindana ne banne nabo bajja bwe batyo okubatuukako kaakati ate oyo Luzindana awo ke namulabako naddamu okumulabako nga tutuuse na mu kampu taddamu mulabako naye nga leero bemwasuze nabo abazze okubatambuza abo ne mwesula nabo ku makya temuddamu balabako ate bugenda okugira nga mulina bala kati teketeke bulungi yes otyo babalaze ekibira we mudda kati we twatuukira twali tulowooza mbu nno ye kampu oluvannyuma lw'ennaku zino tulowooza mbu nno ye kampu tusanga balaba batudde waliwo eno bugulu naye okutuuka sinnakwagala njagala wali webikutamira bikutamye olwo mu lunaku olwokubiri nejjusize nawo neŋŋamba ate ekyandeese eno bannange katonda wange kikira enjala ekuluma bw'oyagala okufuuyisa olina kusaba okulya kwa ku wiikendi okulya akati nno ngenda okuddamu okulya ku mmere ebuguma okuva ku katogo kali kemwalya ku mande kati wali wenkugambye ku lunaku olwokusatu we twatuukira kumbe tutuukidde kaditaaki tetulowooza yeki ye kampu kakati ate wetutuukidde twakirizibwa kulabako eri muntu eri mu kampu wabula weno ku kotagad tulabawo basirikale 3 gavana ate kati banakuba gavumenti kati tuba tukyali kyasitamira waliwo n'akaliro kebaali ndowooza bayotako nakinga okukutama waliwo enjagala wali okukutama anti nkujira mbayoole
sajja batono omwe muli bangi nga ffe tuli bangi olina ki balina emmonde gwe tomanyi na nnamba yaabwe tonnamanya nti batono okufa kumu n'okuzaalibwa kumu omusajja mubayonde okufa kumu n'okuzaalibwa kumu naye okimanyi nti omuntu bw'aba agenda okwetuga nga amaze okuwanika omuguwa agenda okugwetegamu n'omukanga namugamba wewe adduka emisinde oba ne wekitabo ekyo n'alaba omusota adduka n'omugamba nti ate nzize kwabwiri yes ate adduka ki kabisa otyo mutuuze wali kuddisa ki kaakati ng'enjala ennyonta kati waliwo olukuba enkuba yagenda n'etonya enkuba yagenda n'etusanga n'etonya kati tuba tutambula manyi amazzi agenembeka mu bukubo obwo bulaba obukubo obwo bwoyita mu kibira obukubo obwo mwerembekamu amazzi nze nafukamira bufukamizi gampulira wale naye mu busajja bw'enkuba n'abalala bakuzoba nebanyo kakati engeri gye wali ekisenyisenyi ate musana bwe gwase ekisenyisenyi kibamu ebbumbabumba amazzi ago agawala bwe nanywa ku mazzi ago ate nawuliranga ag'omu nsuwa okumanya nalinda kasite kakati ngenda okukyuka waliwo omwami omu yali yafa baali bamuyita Ssekabembe n'atunuulira kakati waliwo munne mulala Kanamugire Lefutananti era naye bambi Lefutananti Kanamugire yafiira ngulu eyo yafiira Lukungu ne batunuuligana gamba obu butaweza tetunaba nti tujja kusobola olw'okuba twanywedde amazzi gali ntategeera ebintu ebyo byonna mweta mwensiko mukube mundu muveeyo mangu batugamba wamma mujja kusobola nti mujja kusobola abayekerago getunywa kakati nti muli bayekera nti ne bamana bamaze kutubeka nga muli bambega nti mwanyigidde eddajjiribwa nti ate gwe tunaategeera nti atubega nti kafuuni fe kafuuni nga tetukiwuliranga nako kafuuni zisaategeera oba kafuuni ke kaki oba nawulowooza ekifaananyi kyanzijira mbu oba akalere kano ke bafuuwa biki babayisana mu birabo byonna oli nabo balina okweraliikira nti tomanya nti mulimu abazze okubabega tomalaga batuukako jjukira bajjajja bagamba mmeeme tebikkulu kituufu tugende mu maaso kati nzirayo ntuuka waliwe nzirayo wali gye nagamba ku quarterguard ku detach kati batutadde batalagata nyimulale huko okuwummulamu tulowooza bagenda kuleeta ki kyakulya mmere wowe tuba tuli awo ziri ssaawa nga 12 nga batugamba mweteeketeeke nti safaari munaatera okuwondoka nti kati mugenda kulya mmere kati nga tumanyi bagenda okuleeta emmere oluvuutu naki naye ekyatwewuunyisa batugamba ssaawa 12 ziba zigenda mwemu awo mwemu kitundu nga bazze baleese emmere abaleeta emmere naye kyammalamu amaanyi emmere bagireetera mu bbinika tije tuze okulya olaba ebbinika z'abakyala bana abafumba caayi w'omu butale ez'okutundu ezo wansi bagikola ne banga kasepiki ne bagiteekako eno neeba ebbinika naye ng'egenda mu lita 8 ku 5 kati ng'ate tulaba gye baleese nti tugenda kulya mwemuli emmere bwe twalaba ebbinika ne tuga ku njala eno etulumye naku 3 tugende mu Lwakuna nga tibaleese buugi tugenda okulengera nga tulengera jama omu ng'atandika okusima ng'ajjayo bayonet ku mmundu ng'agijjako ng'atandika okugisimisa wansi bw'ati ng'asimasima ng'asimawo akanya ng'omulala tugenda okulala agenze ng'akwata olulagala ng'agenda ajjayo n'olala ng'aluma ng'ajja akwata eddagala 3 ng'ajja ateekawo n'okanya ng'ateekawo n'olala tugenda okulaba oli omulala ng'ajjayo ebbinika aleeta ebbinika ng'agisulika katooke na binyeebwa nga katogo omanya katogo obuyuni bukongo baleke obulumonde buno obumanyi obwo obuwogowogo bukalaga mpiri obutooke buli obwo obunyaala omanyi obunyaala obwo obuddugavu nga batabuddemuuko ne ku budoodoodoodo muliyeeyo yemmere entuufu kaakati tujja tusitama wali okulya
ne bali betwasanzeewo abasirikale abalinda quarter guard nabo bagenda kukola ki kulya kweyo kakati kumbe bo bafunye advantage bo balina experience kati ffe tujja tuleeta bino ebyeka bwekwatamu emmere eyo kya okwatamu ogenda okulya nga mulimu omunnyo naye enjala eno kakati galya okuteera okugenda nakwata ogusooka ogwokubiri ngenda okukukwata ogwokusatu nti ng'emmere eweddewo etya gomanyi bo baali bamanyi shida ng'oli speed kati ffe twali tulowooza mbu tukyali mu bye emmere nakwata ogwasooka emmere temulina munnyo tutunuuligana kano kemutunuuliganako kati ng'oli akasontera emirundi ng'eno ye muyekera amanyi shida ye tugenda okulya ate enjala ojjukira ekuluma ogenda okukwata mbu nzijeyo ogwokusatu nakomba ku ndagala n'olulagala nno nga nolwakulookoze kyembadde ndowooza otyo mumaze ennaku 3 temulya bulungi olowooza naye mungalo twazinaaba msulu moja anti no these ones are not understand they have not yet learned Swahili hakuna hiyo watajua Kiswahili sasa watajua namna gani hii sasa kilugha ni ya Kiswahili sasa maneno yote ni ya order luli batuleta batubembereza okutuuka wali kati ebigambo bikyuseemuko afande waliwo ebikajjo bye tuyitako wali eri waliwo mpapali ge tuyitakawo awaawo teri akukkiriza kunogayo wadde ate obanga n'okufuuyisa mutambulo oyagala okufuuyisa omusulo gukoluma nga gwo tomala gavaayo mbu ngenze kufuuyisa ogwo nagwo musango obadde oti kumbe tetunnamanya ti kila kitu ya jeshi ni mpango inaenda kimupango kila kitu ya jeshi ni sawa sawa kakati olwo batutambuza tugenda ogenda okomba engalo waye ogamba olwo tutegeera nti kampu ebadde eno wansi kampu bagituyisa mbuyisa straight kati wagenda nga okutulula oti wewe osiangalie mimi kumanyoko wewe jukira mmwe abapya bali kute baleeta buli omu abata bakakasa abeekengeera tetulowooza nti nno batuyisa bwetwalaba kampu nga tulaba kampu nnene ne tugamba ndowooza batutwala kukola ki kuyingira kwebaka tugereze kwebaka obudde essaawa nno olwozimanyi essaawa zigenda mu nnya ezekiro bannange tugenda okulaba batuyisa twatuukira ku mwala naye waliwo abasirikale abakuumayo twabasanga ekyo yo watu gani kati okutuuka ku mwala sebo mugga oguso kila mtu toa nguo toa serwale toa shati jitati babagambye buli omu jemu engoye kati tugenda kunaaba ssaawa eno tetulowooza ndowooza batuleta tunaabe mu muddeyo twebake olwajjamu engoye zonna zijjemu batugambye abalina obusawo buno bulaba obusawo bwaffe buno bwokugo nti akasawo ko nti laba engeri gy'okagyeko engoye ne batulagira tusibe ku mutwe kuno mpale n'essaati biki nti ku mutwe nti n'akasawo kolaba bakabeera ku ki ku mutwe kati eyasooka ng'asookayo musirikale nana n'emmundu tugenda okulaba wagenda mu mazzi yayingira wati mazzi wagenda okuyimira ati mazzi atambule nga gagenda gamulinnya gamatuuka eno wega tugenda okulaba mundu agakubiyeko ki atandise kuwuga abamu nno tetuwugangako okusala amazzi olutalo lwali mu kusala amazzi kati abayogenda okulaba amazzi gagenda kubatoto nga batugala kwekwata eno neeno neeri ne twekola akasaako ne tuzooka tusomoka amazzi okutuuka kwanza mulukeruke maji eishe tubuke yetawulo eyo olwo yetawulo etawulo sasa maliza tawero mwengo ngozenyi iko maridadi mnafikiri tunakwenda kwa harusi bala haraka sana mwambale mangunye tugenda kumbaga ngatwambala katumanya nno kati bitabuse olono wakati buli muntu nga nomala ogamba kubana abapya noga nti owa nti okweyongerayo gye tulagana okudde ewammwe
bagamba okuddeeka oba osindise munya mu ssubi kati nno nga batugamba aya kuchu 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 banange ogenda okutuuka esawa ng'omusanvu muganda wa kati nawe nagamba banaye nno okwenda kufiirayo eno ebinankani bigenda bikuba ebigere ogende kati tugenda okulaba nti piga magoti olwo nga tutandise biiga piga magoti kiki ekyo piga magoti ku vivi fukamiza evivi lino limu n'okola ki n'olinda order tugenda okulaba mukulu wakomyewo kumba obudde ziri mu ssaawa wakati 10 n'ejo 11 ku makya kugenda mu kava ng'eri gye twagendamu obudde buddemu buzibe mudde mutambule ne tugamba bannange tugenda ku boda waliwo omwana gwe twali naye yabuuza tugenda ku boda ya Zaire oli naye kakati olwo nga buli omu kyayagala kwe time kufuna wootuule lwolwo tulaba nze bwe nagenda okudda engulu olwo twatudde ku ssaawa 11 ogenda okugira nti okutunawonde nga ziri ssaawa zigenda mu musanvu kati olaga eki kiriko kama kibibi webaka bwoti onoomalako neŋamba eno nga bizibu sekoline omuvubuka wami abuuza kubanga bazze mukwano mwabalaze nti bazze lwa bulungi naye tebatubuka tugenda bamuddamu ki kati ng'ani anaakuddamu by'obuuza ebyo yayambibwa na buyambi okwebuuzisa ebyo oyinza okulya luyi otyo mwebase byakifiiriza awo tutengere mu maaso kaakati awo ziba ziwera ssaawa nga 9 asana kwolokaya amanyi baatuleetera baatuleetera tuzzi tunywe ku mazzi naye amazzi gali ng'oyinza okulowooza mata bagajje mu ttosi kumbe eri water bodies eyo nga egundi ya surface yali ya lubumbabumba naye ng'amazzi gwe olulwanira lwetugalwanira walulabyeko gweokimanyi kyekitegeeza okumala enaku 2 nga tonywedde ku mazzi era woolabira nti amazzi naye bw'obeera mu bulamu buno obwa bulijjo tokimanya nti amazzi kintu kikulu nnyo era we nayigira amazzi nga amazzi gano bulijjo ga mugaso mbeereko amazzi n'ogakuba akafaananyi gali mu tanka gali mu pipa gali oyagala onywe ku mazzi naye ng'ogalaba wano byogerera nze nnyabo enzooli nywa wava kakati enkuba neekwata waggulu awo nogambe bwe neetonya ffe twabikolanga nnyo noyasama enkuba naye ate era toyinza gamatira ne bweriba etonye lunaku lwakumeko olwo mutambula muganda wange olwo olunaku kubanga bukuba omwo twamalamu essabbiiti namba ennaku 7 annange nze nedda struggle mba sikyagisobodde ate kaakati olwo bwerabidde olugero olugamba nti eyambudde olwo onooba onootogisobola onookola oba togisobole nga gwe bagamba genda onaabe okunaaba okutegeera nandi bagamba genda onaabe genda onaabe wakyawuyo ayenda woge mumutwalo oyo anaabe eka ngende neyiweko kutuzi olutuuke olabika gweolinde wazze oganze ate njagala kuddayo oba oyagala kutwala ate n'ebyo babikolanga bano abatolose okutoloka ate ng'era tewabanga kyakkola kubanga kakati gwe wazze wekka owulira tebakuyise nga weeyagalira otuusa omaze okututegeera ate kakati gwe otoloka ogenda wadde ononya information balinga batuufu anti kakati ye protection ya struggle tugende mu maaso olwo baleese otositosi munyweddeko tunyweddeko akoti mumalize kunywa maji wote mmepata maji nti mupumbuzike nkategedde katono nnyo nga tunakugenda ku maji wano buli muntu yayinanga ditaaki ye kireka wali omwayitanga wona ku kampu ez'enjawulo tomalaga muyingizaamu baana si bwe kiri ntandise kulowooza tomalaga leeta nti oyingizeemu baki bano balina missoni yaabwe endala bali balina ndala bali balina ndala bali balina ndala so ntandise okuzimba ekigendererwa tugende